Embeera ebadde yakulaajanira Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, Pulezidenti Museveni ne Minisita w'Eby'ettaka Judith Nabakooba abooluganda bwe badde bagoba bakanyama abagambibwa okuleetebwa omugagga omu okukuuma ettaka. Taata wange bamutta! Taata wange! Bandi musaasire! Taata wange bamutta! Taata wange! Ettaka eryogerwako lisangibwa mu Heritage Village e Kansanga nga lya mugenzi Dr. John Baptist Nsubuga era nga naye yagalamizibwa wano mu mwaka gwa 2021. Abooluganda bakulembeddwa mu Vincent Byakweyamba ne Teddy Kate bagenze okubuuza ku bakanyama kiki kyabadde bakola ku ttaka lyabwe ery'ekijja erigayibwa okuba nti liwambiddwa mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero era nga basanze likubiddwako n'ekibaati. Abooluganda bagumbye ku bijja byabwe nga batema emiranga nga n'omwajja y'ekibumbe ekyamama Bikira Maria nga bwakissa ku malalo g'omugenzi Dr. Nsubuga wakati mu kulaajana. Kino kitukaabya amaziga kuba kati wano wetuyimiridde kijja katosobola kuŋŋamba nti wagula ne watabaawo amanya nga n'ebijja byabaliwo ebiri. Christine Mbajjawo abakyala mu kitundu kino avumiridde abagagga bakozesa eryanyi okusengula abantu nga gy'oli ensi teri mu mateeka. Okusinziira ku booluganda enkaayana zino zaatandika Nsubuga yakafa. Oluvannyuma lw'abagenzi Mwami Charles ne Joseph oluvannyuma lw'okuwummula bino ebintu ebitandikidde okusituka kuba bami bano babadde bakuuma ettaka lyabwe nga tewali alisaalindirako. Waliwo ne grudges ezaaliwo ku ttaka era ne bavaayo ku nsonga ne bajja ne bayimirira nga ttaka lyabwe tebalitundanga. Nsubuga Angelos alaze ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino lye balinako n'ekyapa. Ettaka libagamba nti lyabwe ffe tukyalinako ekyapa era ekyapa nkirina wano kino eno ekopi yaakyo tekitundwangako tekitransferingibwangako bano abantu babbi. Ebbaluwa yiino tetwafuna buyambi ne tuvaawo ne tugendako ewa RDC tetwafunyeeyo buyambi. State House jangu atuddukirire minisita w'ettaka Mayanja Nabbanja minisita n'abakooba ow'ebyettaka bajje batuyambe batulunule. Omusasi waffe baviiridde mu kifo kino ng'embeera ekyali ya bunkenke. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.